po jako akawuwo bamuse bamutomedde wane sawa zino tumaze baga tukamane sawa mu ebyentambula bisanyaladde okumalira ddala essaawa nga 2 mu kiro ekikeesezza olwaleero abatuuze b'e Matugga ku Mabanda bwe bazibye oluguudo oluva e Kampala okudda e Luwero oluvannyuma lw'emmotoka okutomera omuntu omu ng'onaabadde driver w'emmotoka bw'atyo n'afiirawo kyokka poliisi n'erwawo okujja okutwala omulambo. Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa nga 2 ez'ekiro kyokka zituuse kuwera ssaawa 4 nga poliisi tennaba kutuuka mu kifo kino ekyawaliriza abatuuze okuva mu mbeera. Abadde mulamu nga babasaba obuyambi bakoze bwebati nga bavuga emmotoka yaabwe ne bagenda tuteeseza ebintu mu kkubo batuleeyiseewo nga temuyambye ng'akyalimu akassa ngesobola muteekako ne mutwala ne balaga nti bamukolako naye bayiseewo buyisi saizi zino wano bakwata abantu ejani pato ziriwa bulijjo bagamba ne pato ne Matugga ziriwa yali abasirikale abadde bayitawo bawaliriziddwa okuba amasasi mu bbanga okusobola okugumbulula abadde bazibye oluguudo era nga twatuukidde mu kifo kino nga bagenze. Omuntu alina ayambadde leeya ali musibye enganza akubata amasasi mu bbanga sidduse fatugyewo omulambo nze nkubise n'okubika oguli awo awo si muntu bebaani Uganda yaabwe. Afuddeyo Eddinka Kasapuli nga yabadde yakapaakinga emmotoka namba UAS 395N ng'abadde asala kkubo ng'ayingira akatale k'e Matugga wano emmotoka ekika kya box body etategerekese namba we mutomeredde bw'atyo n'afiirawo. Byakulya walabye patulo eyeekanga nadde emabega wagala okudda emabega box body we mutomeredde patulo zibadde embize Dennis Rubega nga yabadde kondakita wa Kasapuli ategeezezza nga bw'agobye emmotoka eno ng'olubadde okutuuka poliisi ewattuba asanze ate baagala kumuyimbula naye kwe kwekiika emmotoka ye mu maaso ne baddamu ne bamukwata. Duleva mutuuse kangambe adda alagalira banse mu nangamba adda alagalira kati ye naddayo emabega lwaki atidde abantu omukolako obulabe naye twaka polisi naye ate polisi isanze bamuta okukiikayo emmotoka y'omugenzi yennyini ne bamwamba kikonze olunassa omuntu yategogamba kyebagangamba kikonze mumunzitire wano ono gwe basse duleva wange nze ndi kondakita we getumanyiiko Kasapuli asaliwa Masaka. Abatuuze basabye lwakiri okubateerawo ampusi mu kifo kino kubanga emmotoka ziyitiridde okukolerawo obubenje ng'omuwendo gw'abantu abafiirawo guweze. Kyabwe oba batutekerawo wakati obulamu waffe bubuno batutandise okugenda batutekera wano ka ampu waddako kubajjukira wano kati wano Semuto kiri kidda Kampala kiri kiddawa kidda Luweero kino kidda Kampala watekera wano ka ampu gira ko bakendeezi nga mukobamanyi nti obudde buno bwa kafyu buli omu bamugobaddewa wakawuwe olwekyo batutaase babugenga kwamu babajjako paatu naawe wenyini wabeerewo nga tulafika olaba juzi wali owa bodaboda bamuteme abapaatu benyini bamutwala n'amenyeka muno bwati wadde okumutwala ebbombo tebagala mutwala mulago dukira ababoda bamufuna mpola bakyali mbeera za kweyiya. Emmotoka ekoze akabenje ekyakumibwa ku poliisi ewattuba nga gw'omulambo gugiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Jess Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Abasirikale baffe bwe bajja okukwata ffe abakazi abeekolera bajja bakubyeko naye mukunono omulamu nga bazze 2 anagenda bamusitulira mbuuza anagenda bamusitulira